Okay, about to Fox Media, where I to just to remind you to subscribe, no sharing and channel to keeping the update in your money. It was so no go so they Sajja emirira ku kigambo kye wayese bayise nze ndi mutabani wa mulaalo na nywa serira akantegera kyenkola naye ate mutabani wa mulaalo atali kidomola otegedde ndisoba nnyo Bannayuganda omulagala avaawo nayogera ekituufu ayinza omulipira ne bamusimira ya inchi bina kisinzira okyogedde otya waliwo eyagambye nti oli ambulutiikinga kakati oyo girlfriend wo olaba kati abawala betukwana omukwanyi na brutikinga osege ate teri ajasinze brutikinga ngoyo chali ya noyo obanga bwoni kukenzo no omayirwa kintogerako Eddy Kenzo yanswaziza nnyo ku level ze ebyo tubisubira mbano bayimbi osegera ni umusajja oyo nandisubide Eddy Kenzo ku level right now nga ina handler nga yakube simu ye olaba kamiliyoni amuyina ngaina piara okubira kamiliyoni gaina akubira ngagamba umanyi mwana omusajja kamaliza no munyonyodde mwagenda kukubira niye yakuba tu atuko kugamba mba ompaba Eddy mutopa kati obadde oyagala akuwe baani ulire vondala omusajja nze olaba ndi wa movement ne waliwo kyetaaga okukkiriza kati oyo omusajja oba omulumba tomuvuma wagamba nti eddwaliro mu kirudu teriyo ddagala jangu omunyonyole nti atwasose zimba bizimbe eddagala lijja ne bw'omuvuma ebyomubulutik Eddy Kenzo manyi Eddy Kenzo ayagala nnyo attention Eddy Kenzo yabadde ayagala soft landing mukwano gwe njagala Eddy Kenzo n'ekinyinza yawunye nze kimanyi ayagala soft landing nti nno tunamulaba nga atuyimbira muleme kwekanga nze kyemulabula kiri kimu nti lema kuba na maalo MNRM tebagireeta mu maalo ku bigambo byayogera kan Eddy Kenzo standing atalina Uganda ebyo ate ebyalimba omanyi abantu abaava ebuddu bwe batebagwa mu bikopo kati nze abantu benali manyi abaava ebuddu be bali abaakoma abalya ku bintu ebitegerekeka ne waliwo bakataala abavaayo Eddy Kenzo cannot stand without Uganda ekyo yerimba today you have a hit tomorrow you don't olaba wagamba nti naafuga Africa yes it's true ngenda kugamba waliwo abaji teri yali amanyi nti Nigeria erijja nejjawo South Africa when it comes to entertainment right now we have Nigeria otegedde today you are there tomorrow you are not abagizi mugenda muchawa yagenda kugenda kole sente koze nezafunye no anti uliriza kituufu koloza lwaki atajje waffe okusaba emmotoka nze kinuma bagaya we bajja muzeyi wange nawo mwena arem baba wa sente tebavayo kwogera nze kyekingambisa muzeeyi oyo osegera Kenzo yavaawo nakola ka press conference nafananga eyetonda mubigambo byayogera olaba yetonda oba ayita kungulu anti kyetuyita obulalu Eddy Kenzo nze kyenkugamba osuula pulandi yova mu malala Eddy Kenzo wali wano Kiwanda Minisita n'akusuubiza contract ya tourism n'agikuma right now ogenda gifuna lwakubanga muzeeyi ataddeyo akabega va ku malala g'olimu abo abasajja b'olumba ba Bobi Wine bali ku mitima gy'abantu bali ku mitima gyabo olaba ffe tuwagira NRM ne tuwuliriza abantu omuntu nagamba wisdom olaba sina sente nali nsuubira Dubai nali nsuubira China naye kati labayo ne neiba gwe nyina mu China ekyo kiddamu otya Eddy Kenzo nze kyemugamba kiri kimu kyali wange nze mwagala nnyo nze manyi agenda kunnumba n'abantu be kyemugamba kiri kimu kyali gwe nze njagala nnyo oyo guys nze nakuba Kiwanda obutamuwa contract nze mbadde wano nga nnumba Patrick Mugoya yakulembera bambasada bonna ba Uganda bali mu nsendala ne bankubira amasimu okunkwestioninga why are you doing this nga tuyiyewo omubiri lwa Eddy Kenzo mulabula funa abantu ba handle abategerekeka yisima wuuli eri asula mu apartment yagambye mu miliyoni anakwogerere nze wisdom setaaga sente mpitanga kyaliwo tulinywe mu kyayi nkwogerere itashira gashumba abere pyarawo shira gashumba bagambye asobola okwogera bya zali ntino leeta credential oshira gashumba oyo management ya Eddy Kenzo dikubamu anti n'ebituli bafuuse babawunsa gwe tobalaba buli wabatambula bonna ne batambula bonna bakati batandika kwambala buwale nga watambula yitayo abantu abatambala buwale boogera ebiriyo nze ekinnuma brand yefa Eddy Kenzo yalumba White Benda mwana muto kati gwe w'emyaka 7 waliriddawa nga tumulonda Eddy Kenzo yali kakiiko ka woman osega nze woman nagenda ne nesiba kuuma ne bankubaka wabulyako nga nyize sanyiga ne tuleeta Cindy nabadde campaigner we nga tukuba amasimu kati ye vice president kati osobola okukeera enkya n'ogamba lwaki tetwalonze John Takawalya Eddy Kenzo yeliko ku woman n'avaawo neyejjawo White Benda ze katulonde bataliiwo basiba Ivory Coast
bana abaganda bamwe bwe muwana Ronald Mayinja tebakyali mu Buganda kyekino kyennenya Eddy Kenzo yavaayo ku show nga ntudde mwenti mu Serena n'agamba Bobi Wine oyo yampa platform omuntu akwadde platform ne watakuwa sente Bobi Wine yagendanga n'abaana abo nga tasobola kuyimba nga basose kuyimba ekyo kyokka kyenda bakatirala Ronald Mayinja yavaayo n'agamba tebampanga mu motoka kyennenya President Museveni emmotoka kwata oziweffe abakuyiriddewo omuliri abatambudde naawe eri mu nsozi nze nali mu nsozi eri ne maane ngamba akanyingire mu motoka neebake ono omusajja yalwala kakati mulambula abalwanyi tulambula naye ng'omusajja atambula takoowa tutambula takoowa nze nenyingira mu motoka ne banvugira mu AC kati Ronald Mayinja yavaayo n'agaa tebamuwanga mu motoka naye nga baagimuwa abo basajja abaganda nkugaye tebakyali aboogera amazima bagimuwa golabye yejeeganye nze mwana olaba kyovola nkugambye bebe kulu lwaki buli muntu adda mu NRM avaayo ng'embeera eganye kiringa omulambo gw'emba ogusula ku jirikiti nti fiirirako ddala bigayo akaaba bajja kulya oyo naye yawunya bajja kulya kakati Ronald Mayinja yajja okulya nakkuta n'atambula kyovola President Museveni mugamba nsigaza abaana bo be wamanyiira okuwa kawunga n'ebijanjalo naye bakakooye kwata emmotoka ogiwe King Michael kwata ku mmotoka ogiwe Big Eye n'oli awo muzeeyi weewunza ono omusajja omulaba oyo abasajja abolaba ba Ronald Mayinja bo ba Ronald Mayinja bajja kukula bukuzi balinga bamalaya kati yafuna emmotoka n'agitunda nadda mu people power nakkuba gye balinga baani bamalaya gwe tobalaba omuntu omukulu waagamba a suggestion aba alese command yekakkanyiza n'agamba naye kino okukakkana tekimugjeeko bwa Ronald Mayinja is a big artist osegeera naye tekimugjeeko in other words yeetonze naye kati kikyali ku Ronald Mayinja yeetonze nene Kenzo yeetonze ate kuluwa ku malala ogo ng'akwata masimu kutambula kuvaawo let me tell you nze siwagira Bobi Wine waliwo gwe nalabya posti nze nagamba Eddy Kenzo yeetonze Eddy Kenzo n'akasikayo n'akagamba laba noono ate neetonze nakoze sigala eyo genda n'amaalo kasewaze movement dindako wegendeze ogireetamu amaalo ogenda kaaba nga Big Eye fe tuli nze natandika okulaba President Museveni nga ndi mu senior 2 nankwasa babu nga MP1 wandabako n'amaalo tu oba wazze n'ofumbira n'ofuna omukyalo omulala toleeta maalo kati wakajja mu movement ne muzeeyi gw'obonga naye kubanga okola soft learning bino Eddy Kenzo bye yeeyogeza nti no ngenda kuwagira President Museveni bw'oba tompadde yegenda omuwagire osegedde kyogamba Bobi Wine musiru Bobi Wine obyo kati labayo Bobi Wine towendoosinga kamiliyoni wawulyako kamiliyoni ng'akaayana why Kenzo is coming in between these two no at listen goroza Bobi Wine si mugezi takimanyi nti no kamiliyoni mukwano ga Museveni mugezi President Museveni kati nze nsobola okulaga fadela President yesiga kabako yali royo kalifa bali royo bamundu biki ebyo bebo ovumye kabako twamuleetako nga tuli twali eno nomuzeeyi Wine kibogoba kabako najja n'ayimba n'akuba saluti Museveni n'ayimuka n'amukubira saluti omanyi kyekitegeeza gw'ovumye gwamanyi science kati kabako gw'ovuma mu kibiina gy'ozze okuyimbira yakubisaako President saluti ate ogamba si w'amaanyi what are you wisdom kikyotegeeza jofuleta ategesa wali Eddy Kenzo wali abantu baddawa kati bepika amaanyi bonna bagende ebuddu wabwe eyo eri muogo buli omu ategeka ekivvulu ati b'amaanyi babakkirize jofula otaya gw'ovumye wali naawe alina abavubuka n'empale ezigwa olabe olaba nze sikkanya na Bobi Wine Bobi Wine obanvuma nti wakadonkamu baki Bobi Wine asobola okugatta bakyali abo nga kazinda n'abateeka wali nadda wano n'olaba ekivulu gye kidda nagwe mujerega abantu bye bajeregamu Hassan Ndugga twali eri nga tutambula ne muzeeyo oyo Hassan Ndugga najja yayimbanga mu Banyankole ne bayimuka ne bazina ekyo kiramba nze nabeeranga MC osegeera Hassan Ndugga nabeerawo gusajja ogwamugana okulaba president naddayo olwajja ne bamujerega nti munafu Hassan Ndugga gwe nalabanga buli kiratu kuba ekivulu ng'omuyita munafu Kaye nga tumaliza twogere ku nsimbi zino sente zazze nendaba minisita yakunamye wazze sente mekezo bilioni 6 n'ateekamu 0.6 ezize z'abaani sente zazze kati omanyi kankubuulire Uganda tulina ba mafia ate nze ndi mutabani wa they can't do nothing to me kakati twali tuli awo sente ne zijja sente ziri bilioni 47 ne zijja straight bazituweerako nga kuliko bwe bajja bwe bajja genda foka Hollywood eriva program ndala nenjikulaga nga program endala njagala mpite twogere ku mateeka nkulage ba mafia abataagala President Museveni
nga ba minister oleta otya amateeka Bobi Wine atuleze ku ground oleta amateeka in the middle of Kalulu. Okay. Wekugamba nti n'abakoba wa opposition ngo wakana oboyo PS kugambye PS wa minister ya ICT PS wa minister ya ICT alemedde ku mateeka ng'ogamba yawagira President Museveni. President yoina abantu abakuliramu ate banno banyankole bannaffe ati minister yiye n'abakoba agamba PS amateeka gagira galindako PS alemeddeko n'omutwe gwe nedda PS President Museveni yoina abantu abatakuwagira asooka PS wa ICT wanji halemezaawo amateeka ane oyo Nakiwala damu ofisi yo gendo je bani betusubiza gendo je abana b'oku nguudo ku kkubo ne sente zibakuwa va mu bintu by'abayimbi toddamu na byogerako sente eziriwo azunga buzunzi sente eziriwo bilioni ziri mukaaga bagenda ziwa ba promoter abategeka ebivulu byabwe ne bitabaayo bilioni mukaaga nti kakati wiiki ejja buli mwana yenna ng'olina risiiti ng'eraga nti wali otegese jangu bakuwe oba wakitegeka nga wafirwa milioni 4 bamanyi bapromota bamanyiyo bajja tunoonya ate tubalagirire nti wali aba baganda abalyanga lumonde basaze gwe tobalaba ebazunga Ronald Mayinja wadde eno naddako eno osegera Eddy Kenzo naddaawo tebakwata simu yange baji Bobi Wine omuyita muli wabisiyaga nti nno ogenda muwasa twayanza muganda waffe abatwaba ku Fax Media subscribe sharing ne bachaliwo keeping updating information that is happening in Uganda, Kampala, East Africa, Africa, worldwide. Amanya ndobozo mitsero mutulete nga tubawengayo akamu wiki tugambe nga abantu fatujja ne information buli Friday nja kubeera mfuna kayono analyzinge ku nsonga ezihappening eza ati bya bufuzi bya kibona abakunamye ate nga tebalina kye basobola kunkola gwe olumbekayo wisdom akubaba bamagoga nabalina lubaale ng'oleeta Ronnie Genius akume